Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'd, abalungi abali eyo yonna gye muli, okusooka nebaza Allah subhanahu wa ta'ala olw'ebyengera bye ebiyitirivu byatubundugulirako ng'abantu betutasobola kubala mu bulamu bwaffe bwonna. Musomo gwaffe ogw'olwaleero tugenda kwogera ku makubo 6 ge tusuubira nti bwe tubeera nga tugayiseemu tujja kusobola okubeera nti nno tulwanyisa obwannalukalala, tulwanyisa ebikolwa eby'emitima emibi eri bannayuganda okutwaliza awamu. Era nga bwe ngambye omusomo gwaffe nti ebintu bino 6 byetugenda okuyitamu mpola mpola, ali eyo agoberera program oba atulaba nga twagala tubeere nga tukwasaganyiza wamu okubeera nti tulwanirira emirembe gy'eggwanga lyaffe n'enkulaakulana n'abantu okubeera nti no bawangaalira mu mbeera ey'emirembe etali yakutya. Ekisooka, amakubo ge tusobola okubeera nti nno tuyitamu nga tukwataganye wamu bannayuganda ffenna, gavumenti, abantu ba bulijjo n'abakulu b'enzikiriza. Ekisookera ddala kwe kubeera nti nno tusomesa abantu eddiini entuufu n'okubeera nti tubeewaza ebikolwa byonna eby'obwannalukalala. Eddiini yakola kinene okubeera nti etulaga ngeri ki gye tuteekeddwa okubeera nti nno tusaasaanyaamu okusaasira wakati waffe. Allah subhanahu wa ta'ala mu suratul Anbiya aya 17 n'agamba Nabbi sallallahu alayhi wasallam nti wama arsalnaka illa rahmatan lil alamin, tetwakutuma okujjako ng'oli kyakusaasira eri ebitonde. Nabbi sallallahu alayhi wasallam naye kennyini n'agamba nti innama bu'ithtu bilhanifiyati samha, natumwa n'eddiini ey'emirembe ey'obukwata mpola. Mpozi ekyo nga kitundu ku hadithi etunyumizibwa Aisha mukyala wa Nabbi sallallahu alayhi wasallam, eyali amanyi mukyala wa Uthman bin Mad'un ng'omukyala eyabeeranga smart, omukyala nga yayambalanga n'anekaanekana nga yeefaako nnyo, naye amulaba olunaku lumu ng'ayambadde bw'atyo n'agamba nti ate kiki? Kwe kubeera nti omukyala amugamba nti abba wange yakwataganye ne basahaba abalala, omwali Ali bin Abi Talib ne basahaba abalala, ne babeera nti nno baddamu okwogera ku ddiini ngeri ki gye basuubira okukwasaganyamu emirimu gy'eddiini, ne basalawo obutaddamu okubeera nti obutaddamu kwebaka kiro basule nga basaala sunna, obutaddamu kulya misana babeere nga basiiba buli lunaku, obutaddamu kubeera n'abakyala n'ebirala. Nabbi sallallahu alaihi wasallam bwe yakomawo Aisha n'amunyumiza, Nabbi sallallahu alaihi wasallam n'agenda gye bali n'abagamba nti mumwagambye bwe muti? Ne bamugamba ye ya Rasulallah, ma aradna illa alkhairi, tetwayagadde okujjako ekirungi. Nabbi sallallahu alaihi wasallam n'abagamba nti nze gwe mulaba byonna ebyo bye mugamba nti temugenda kuddamu bikola nga mulowooza nti nno kijja kubafuula nnyo bannaddiini, nze byonna mbikola ate nga nze mbasinga okutya Katonda. Kakati bw'otunuulira embeera eyo n'engeri eddiini gye yalagira abantu okubeera nti nno basaasira bannaabwe, Nabbi sallallahu alaihi wasallam n'agamba nti la yarhamu llahu man la yarhamu nnas, nti omuntu atasaasira bantu naye Katonda tamusaasira, olwo Katonda ayogedde ku bantu. Ate bwe kidda ku bitonde ebirala okutwaliza awamu, Nabbi sallallahu alaihi wasallam n'agamba nti fi kulli dhi kabidin ratbin sadaqa, nti buli muntu wayamba ekintu kyonna ekirina ekibumba ekirimu omusaayi afuna empeera y'okusaddaaka, mu njogera endala ajir, nti Allah muwa empeera. Kale eddiini nebeera nti nno tekkiriza muntu kuyisa muntu munne bubi mu mbeera yonna, paka nekubiriza n'okuyisa obulungi ebisolo wamu
n'ebinyonyi. Mu hadithi ibn Mas'ud Nabbi sallallahu alaihi wasallam yalaba abaswahaba nga yalaba ekinyonyi nga kiri ku muti nga kiwanisa ebiwawaatiro byakyo mu ngeri y'okunakuwala. N'abuuza abaswahaba be nti kiki ekyo ekinyonyi kibadde ki? Ne bamugamba nti waliwo swahaba akituddeko omwana waakyo. Nabbi sallallahu alaihi wasallam n'agamba nti ani ayinza okukola ekyo? N'agamba mukiddize omwana waakyo. Kitegeeza nti okusaasira kubuna n'ebinyonyi. Nabbi sallallahu alaihi wasallam hadithi ya Abi Huraira n'atulaga Allah subhanahu wa ta'ala bwe yasaasira omukyala yali omwononefu omwenzi amanyiddwa malaaya, n'abeera nti nno yamusaasira olw'embwa gye yagiramu engatto, n'abeera nga agisenera amazzi mu luzzi yali egenda okufa ennyonta. Allah subhanahu wa ta'ala n'amusonyiwa ebyonoono bye, n'abeera nti amuteeka mu jjana. Ate mu hadithi ya Abdullah bin Umar Nabbi sallallahu alaihi wasallama n'atunyumiza ekyafaayo ky'omukyala eyasibira kkapa awaka. Teyagikkiriza kufuluma kwenoonyeza kyakulya, ate nayo n'atagiwa kyakulya paka neefa enjala. Allah subhanahu wa ta'ala n'amunyigira, n'abeera nga amussaako ekibonerezo, n'amuyingiza omuliro. Eddiini n'ebeera ng'eragira nti buli kintu kyonna ekirimu okubeera nti nno kiyamba oba muntu oba kisolo oba kinyonyi, bw'okikola Allah subhanahu wa ta'ala akuwa empeera z'okusaddaaka. Nabbi sallallahu alaihi wasallam kyava agamba nti ma min muslimin gharasa gharsan fa akala minhu insanun aw dabbatun illa kana lahu sadaqa. N'atutegeeza nti bw'obeera nti nno osimbye ekibala kyonna nekibeera nga kikula ne kivaako ekyokulya, omuntu n'akirya, oba ekisolo omunjogera endala oba ekinyonyi, Allah subhanahu wa ta'ala amuwa empeera y'okusaddaaka. Akati awo tukulaga obulungi bw'eddiini. Tugamba nti erimu ku makubo agayinza okubeera nti nno gatuyamba okubeera nti nno tumalawo ebikolwa ebikyamu ebyobwannalukalala, ebyobukambwe ebimala ku bantu eddembe, kwe kubeera nti abantu bayigiriza eddiini entuufu. Mpozzi ekyokubiri kwe kubeera nti nno tubeewaza ebikolwa extremism, eddiini okugisukkiriza, omuntu n'agisussa weeteekeddwa okubeera. Era Nabbi sallallahu alaihi wasallam ku nsonga eyo yagamba nti inna ddiina yusur, yagamba abantu nti eddiini eno nyangu. Walan yushadda ddiina ahadun illa ghalabahu, omuntu yenna eddiini agikubako ekifuba n'otandika okubeera nti bannolaba bonna bakafiiri, gwe mukkirizayo yekka eddiini n'ogiwanika n'obeera ng'ogikubako ekifuba, Nabbi sallallahu alaihi wasallam yagamba nti emala n'emulemerera. Kyava agamba mu hadithi endala innama bu'ithtum muyassirina walam tub'athu mu'assirin, ng'agamba baswahaba be nti temwatumwa kukalubiriza bantu ddiini, mwatumwa kubeera nti nno mugondeza abantu. Era bwe yali atuma Muadhi n'Abi Musa al-Ash'ari e Yamani ng'ababaka be, yabagamba nti yassira wala tu'assira, mwanguyiriza abantu eddiini temubakalubiriza, wabashira wala tunaffira, abantu mubateekemu essuubi so si kubeera nti nno mubateekamu bweraliikirivu na kubeera nti nno baggwamu essuubi. Nabbi sallallahu alaihi wasallam kyava ayimirira ng'ali mu baswahaba abayitirivu obungi mu hijja, n'abagamba nti ya ayuha nnas, abange mmwe abantu, iyakum walghuluwu fi ddiin, mwewale okubeera nti nno musussa eddiini werina okukoma. N'agamba nti fa innahu ahlaka man kana qablakum alghuluwu fi ddiin, teri kyazikiriza baabasookawo okujjako okubeera nti nno bakalubya eddiini. Era eyo gye bayita extremism, gye tuteekeddwa okubeera nti nno tubuulirira abantu okubeera nti nno tugibajjamu. Kakatiro lyekkuba erisooka lye tusobola okuyitamu okubeera nti nno tulwanyisa ebikolwa bino ebyobwannalukalala, ebyobutujju mu maddiini gonna. Ekyokubiri, ekkubo eryokubiri lye tulina okuyitamu okulwanyisa ebikolwa bino ebyobutujju kwe kubeera nti nno twewalira ddala okubeera nti wabeerawo embeera yonna ey'obutujju, twewale nnyo okubeera nti nno ebikolwa tubiteeka ku ddiini, wabula tubiteeke ku babikoze bennyini. Ogambe nti gundi yakoze ekintu kino, oba yaani erinnya, oba wanzikiriza ki, kibeere ku ye.
era abonerezebwe ng'omuntu eyasobezza, kubanga bwe tutaakola ekyo abantu bano abakola ebikyamu bw'akikola ate n'awulira nga kiteekeddwa ku mulala oba kiteekeddwa ku ddiini kimuwa emirembe naga nti anze tebajja kungoberera kubanga balina olede bamaze okususpectinga, kijja muwa okuddamu okubeera nti naakola ebikolwa ebikyamu, kubanga tukimanyi bulungi nti bannalukalala oba abantu abakozi b'ebikolwa ebikyamu bwe bityo baba tebalina mitima, era tugamba nti ne mu bisolo tebajjaayo kubeera nti nno bawangaala n'ebisolo, naye ate butya okubeera mu bantu bannaabwe ng'emitima gyabwe bwe gityo bwe gifaanana. Ebyafaayo bingi bye tulina, abantu abo ne bw'obakolera ekirungi bo emitima gyabwe mibi, bakolera kibi. Kankuwa ekifaananyi ku mulembe gwa Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabbi yayina omulaalo we ow'eŋŋamiya. Abasajja ne bajja e Madiina nga bava mu kika kye bayita Urayina. Kaakati bwe bajja e Madiina weather ne bakyankalanako ne balwala omusujja. Bwe balwala ne bajja eri Nabbi sallallahu alaihi wasallam nga basaba obujjanjabi, n'abalagira bagende mu faamu ye omulaalo we abeere ng'abawa omusulo gw'eŋŋamiya n'amata g'eŋŋamiya, era bwe bagenda n'abawa ne banywa ne bawona. Naye bwe baawona mu kifo ky'okubeera nti nno beebaza bafunye obujjanjabi, baasalawo kutta mulaalo wa Nabbi sallallahu alaihi wasallam ate ne babeera nga bamuggyamu n'amaaso. Nabbi sallallahu alaihi wasallama bwe amawulire gaamutuukako n'anyiiga, baamutta ne bamuggyamu amaaso, eŋŋamiya ne bazitwala ne bagamba nti we ziba ziwonya tugende twekolere naffe tukole amalwaliro tujjanjabe abantu tufune ssente. Kale bw'otunulira embeera eyo etuleetera okumanya nti abakozi b'ebikolwa eby'ettemu baba n'ebigendererwa eby'enjawulo. Abamu ne bw'aba yeekwese mu ddiini ayinza okuba nga ebigendererwa bye bya bufuzi, ayinza okuba nga ebigendererwa bye bya nfuna, ayinza okuba nga mutima mubi ng'ayagala kulaba bantu nga babonaabona nga ye kye kimusanyusa. Era tugamba nti obwannalukalala tebulina ddiini yonna, kyova olaba ensi zonna zibonyeebonye ne bannalukalala n'abantu kinnoomu mu bitundu by'ensi yonna bagenze nga babonaabona olw'obubi bw'abantu abo. Kale gwe bw'obuteeka ku ddiini n'ogamba nti eddiini gundi yeeragira obwannalukalala oba yeerimu bannalukalala, ojja kubeera ng'abantu abakyamu obawadde omukisa omubi okubeera nti bagenda mu maaso n'okukola ebikyamu. Kankuwa ebifaananyi bibiri. Ekisooka kyagwawo Saudi Arabia mu mwaka gwa 1979. Abasajja abeefuula bannaddiini ennyo ng'ate basiraamu ab'ekibiina kye baali bayita Asalafiya baagenda mu haramu e Makka ne bawamba abasaaze bonna ne babafuula ba hostages mu muzikiti mwennyini ogw'e Makka. Gavumenti ya Saudi Arabia neerwana okubeera nti nebafulumya era babasibira mu muzikiti okumala wiikisi 3, naye gye byaggweera nga basse abantu 234 nga abantu be batuusizza ku bisago baali 451 paka bwe babawangula ne babakwata. Eyo yali Saudi Arabia mu haramu mwennyini, ensibuko oba ekibula kya Obusiraamu. Kati awo oli bw'aba akikoze ng'abo bwe baakikola, tetusobola kugamba mbu akiikiridde Busiraamu, kubanga era yagenda na mu nnyumba ya Katonda ey'emizizo gye baakolera ebikolobero ebyo. Allah subhanahu wa ta'ala kyava agamba nti wala taziru waziratu wizra ukhra, suratu Fatir aya 18, nti teri muntu avunaanibwa musango gwa munne. Kale oli bw'aba asobezza avunaanibwe nga ye. Eryo ly'ekkubo eryokubiri lye tusobola okuyitamu okulwanyisa ebikolwa bino eby'obutujju. Ekkubo eryokusatu lye tusobola okubeera nti nno tuyitamu okubeera nti nno tulwanyisa obutujju kwe kujjukiza abantu obukulu bwa security Allah subhanahu wa ta'ala, n'okubeera nti nno tutunuulira amawanga agafunye ebizibu ne gadda emabega
abaffe naffe gye twagala okudda nedda. Allah subhanahu wa ta'ala bwe yali alaga abakuraishi ebyengera bye balina okumwebaza yagamba nti falyabudu rabba hadha albayt, bateekeddwa okusinza katonda w'ennyumba eno ng'ategeeza Kaaba. Lwaki? N'agamba nti alladhi at'amahum min ju', eyabaliisa n'abawonya enjala, wa amanahum min khawfi, n'abawa security, n'abawonya okuwangalira mu kutya. Ate mu suratul Ankabut aya 67 n'agamba nti awalam yarau anna ja'alna haraman amina, tebalaba mu byengera bye balina nti bawangalira mu haramu mu kifo eky'emirembe, wa yatakhatafu nnasu min hawlihim, naye ng'ebbalibbali y'abantu ebitundu ebyenjawulo tebalina security, bali mu kudduka. N'agamba mu suratu Nahali aya 10:12 nti wadharaba Allahu mathala, Katonda yakuba ekifaananyi qaryatan, ekyalo kanat aminatan mutma'inna, ekyali kiwangalira mu mirembe, balina security, yatiha rizquha ragadan min kulli makan, nga bafuna ebyokulya okuva mu buli luuyi. Agandi fakafarat bi an'amillah, ne bawakanya ebyengera bya Katonda, fa adhaqaha Allahu libasa al-ju'i wal khawf, Allah n'abambaza ekyambalo ky'okutya n'enjala olw'ebyo bye baalinga bakola. Kale naawe saagala obeere nti ekyengera Allah kyakuwadde ekya security oba eky'emirembe, naawe okitwala bubi. Allah subhanahu wa ta'ala ateekewo embeera ey'okutya. Era ngamba nti omuntu yenna omugezi yoyo yeebuulirira n'embeera ey'ebigudde ku balala, si kulinda kubeera nti nno kigwa ku ye kennyini. Bw'otunuulira ensi ezifunye ebizibu, Libya yadde emabega emyaka egisukka 10, Iraq yadde emabega emyaka egisukka 10, Syria n'amawanga amalala mangi. Kale kiba kitukakatako kubeera nti twebuulirira n'abaafuna ebizibu, tukuume security y'eggwanga lyaffe, tubeere nga twekesa abantu okwetaba mu bikolwa eby'obutujju oba ebikolwa ebikyamu. Eyo embeera y'engeri y'okusatu gye tusobola okulwanyisaamu ebikolwa bino. Engeri ey'okuna kwe kubeera nti abantu tubakubiriza okwagala ensi yaabwe, okugirwanirira n'okugisabira. Nabbi Ibrahimu alayhi salamu Allah amwogerako mu suratul Bakara aya 126 nti wa idh qala Ibrahimu rabbi ja'al hadha baladan amina, Katonda yagamba nti Ibrahimu yagamba ng'asaba Katonda, n'agamba nti ayi Katonda, ekibuga kino kifuule eky'emirembe, ng'ategeeza Makka, warzuqu ahlahu min athamarati, n'abantu baakyo obawe ebibala. Ibrahimu yasabira Makka, Allah nakkiriza n'abawa emirembe n'abawa ebibala. Nabbi sallallahu alaihi wasallam ne bwe yajja n'asabira Madina, ng'asenguse olwo Madina weewuwe, n'agamba nti ayi Allah, nkusaba obeerenga emirembe n'ebirungi Nabbi Ibrahimu alayhi salam bye yasabira Makka, Madina kubisaamu mirundi 2. Kale naawe nkugamba munnayuganda, eggwanga lyo likulume, yagala ensi yo obeere ng'olumirwa emirembe gyayo n'enkulaakulana yaayo olubeerera. Ekyokutaano, ekkubo lye tuyitamu okulwanyisa ebikolwa bwe biti ng'ebyobutujju kwe kubeera nti nno abavubuka tubayigiriza okukola. Abavubuka abasinga be bakozesa ebikolwa ebifaananako bwe bityo. Abamu babalimba ssente, abamu babalimba bitaliiyo, abamu babayingiza mu agenda za byabufuzi, abalala babalimbira mu ddiini, naye ng'ekisinga obukulu kubeera nti tebalina mirimu gye bakola. Bwe munaabeera nga abavubuka abo mubayambye ne babeera nti nno bafuna emirimu ne babaako bye beekoledde, bajja kweraliikiriranga nti eggwanga bwe ligwamu nnabe, bwe lifuna obutali butebenkevu, ebyo ng'alina kyalwanirira nti ekyobugagga kye ekijja okugenda. Ne buli wabeera awo ng'ali ku I have nothing to lose, siina kyenfiirwa embeera ne bwefaanana etya, ekyo kiba kibi. Era kimu ku biyamba abavubuka okubeera nti bakozesebwa okwetaba mu bikolwa ebikyamu, mubayigiriza emirimu, ne bwe gibanga gyanfuna mpola naye ajja kufuna abeerewo ng'alina ekimufuula bize. Buli mulimu gwonna oguli halaali nga gukkirizibwa guba gwa kitiibwa era tegusaana kunyoomebwa. Mu hadithi ya Abu Huraira, Nabbi sallallahu alaihi wasallam yagamba nti omuntu okubeera nti nno agenda okusenya enku, ne bw'aba azeetisse bwetisi ku mutwe, n'okwata omuguwa gwo n'ogenda n'osenya enku n'ojja n'ozitunda, kiba kya kitiibwa era kyekirungi okusinga okubeerawo nga tokola, ng'osuubira kubeera nti n'osaba, oluusi ne bakuwa, oluusi ne bakumma.
ekyomukaaga mu biyinza okubeera nti nno bituyamba okutereeza embeera n'okulwanyisa ebikolwa bino eby'obutujju kwe kubeera nti wabeerawo enkolagana ennungi wakati w'abantu ba bulijjo n'abakuumaddembe. Bajja kusobola okubeera nti nno babalaga awali obukyamu n'okubeera nti nno babawa amawulire okusobola okubeera nti nno tukuuma security y'eggwanga, ggwanga lyaffe ffenna, era security y'eggwanga etukwatako ffenna, buvunaanyizibwa bwaffe ffenna. Yembeera omuntu yenna gy'alina okubeera nti awulira obuvunaanyizibwa obwo nti bumukwatako. Hadithi ya Abi Said al-Khidri atunyumiza nti Nabbi sallallahu alaihi wasallam yagamba, man ra'a minkum munkara, omuntu yenna alaba ekibi nga kikolebwa, olabye mukozi wa bbomu, oyina information gy'ofunye, Nabbi sallallahu alaihi wasallam agamba falyughayyirhu biyadihi, bw'oba olina obusobozi ekikolwa ekyo kikyuse n'omukono gwo. Bw'oba tosobola agamba nti fabilisaanihi, waakiri kyogereko. Bw'oba tosobola olwo olyoka okitamu obutamwa mu mutima ng'era tosobola kwetaba oba kwegatta ku bakozi b'ekyo ekikolwa ekibi. Naye ayina obuyinza bw'abanga ye mukuumi w'eddembe, kakati naawe kozesa olulimi lwo ogabe information, oleme kubikkirira bakozi ba bikyamu. Nfundikira ne hadithi ya Sha'bi, Nu'man bin Bashiri atunyumiza nti yawulira Nabbi sallallahu alaihi wasallama, yawulira Nu'man ng'ali ku mimbari abuulirira n'agamba nti ya ayuha nnaasu, abange mmwe abantu, khudhu ala aidi sufahaikum, ababuyabuya bamwe mubakwate ku mikono muleme kubakkiriza kukola bikyamu. Nawulira Nabbi sallallahu alaihi wasallama ng'agamba nti abantu balinnya eryato, bwe balinnya eryato omu ku bo n'ayagala okunywa amazzi n'akka wansi asime waali, agamba baamukwata ku mukono ne bamugaana. Singa baamuleka yandibomodde ekituli mbw ayagala kunywa amazzi ye, ayagala kufuna bwangu, amazzi ne gayingira n'afa, nabo ne bafa. Naye baamukwata ku mukono ne bamugaana, n'awona, nabo ne babeera nti nno bawona. Kyava afundikira n'agamba nti fakhudhu bi aidi sufahaikum, ababuyabuya abamwe mubakwatenga ku mikono kabula an tahlaku, nga temunnazikirira, tebabaviirako okuzikirira. Kale mbagamba security y'eggwanga etukwatako ffenna, abantu tubabuulirire, okuyambagana kubeerewo wakati w'abakuumi b'eddembe n'abantu aba bulijjo, tuvumirire ebikolwa, abantu tubateekemu eddiini entuufu, tulumire eggwanga lyaffe ate tulyagale. Hadha wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim, walhamdulillahi rabbil alamin.